Nze sirowooza nti ekiyombya Abasiraamu kyakyuze ni Beckie kugenda ku Kaaba. Wabula engeri gye yagenzeeyo. Yagenzeeyo ng'omulambuzi oba yagenzeeyo nga pafoma wa umura. Bw'aba yagenzeeyo ng'omulambuzi kiryokka ekyo tebakiinaako control. Naye bw'aba yagenze nga pafoma wa umura bano balina ensonga lwaki bamugamba nti ekyo tekikkirizibwa. Ebiseera ebisinga singa osanga sisitiimu y'abanno ng'etebenkedde ng'era ekintu bakikola batyo. Leka kujja ku kyonoono oba ogenda kubuza sisitiimu. Kyuze ni Beckie oli influencer, oli wa ttutumu, oli w'amaanyi era ky'okola kyonna kiyinza okukolebwa abangi abawerako. Olaba osiba kaviiri bonna ne basiba, olaba owummula kutu bonna ne bawummula. Leka kusiiga kifaananyi nti osobola okupafoominga hijja oba wumula wadde nga toli musiraamu. Leka kwonoona sisitiimu y'abanno nti kisoboka. Sisitiimu y'abanno eyina ensonga lwaki yakikola etyo nti atannatema mabidde tasogola. Tosobola kubanga ozimba kalina naye nga wansi teyina nkondo kwetudde, olina kutandikira wansi okuzimba. Okupafoominga hijja oba wumula ze zimu ku mpagi z'Obusiraamu naye ezisembayo. Nga kiyinza okubeera ekizibu ennyo okutuuka ku kkula eyo nga tonnafuna kisumuluzo kya Busiraamu oba kiggula kisenge kye bayita Obusiraamu. So bannammwe mu understanding. Bwe babeera ne sisitiimu yaabwe ng'eyo ne mugigondera oba ne tugigondera tewaliiwo kye tuvaako. Kyokka ng'ate ne bwe tugifunyulula ne tulaga nti kya bulijjo abantu okugenda ku Kaaba, ne tulaga nti n'atali musiraamu osobola okugenda okupafoominga hijja oba umura, obeera obuza sisitiimu y'abanno. Mu understanding bwe understanding zireka kugamba nti ng'ab'e Saudi Arabia tebaamugambyeko, ng'ab'egindi tebaamugambyeko. Mwe kye mwagala okugamba nti Obusiraamu businga Uganda okusinga e Saudi Arabia. Ekyo nabo kye kibeeraliikiriza. Nti singa bakukwata n'enjaga ku kisaawe ky'ensi endala ne gavumenti ya Uganda evunaanyizibwa nti ono yayiseewa. Obusiraamu bw'e Uganda bwaweebwa obuyinza Obusiraamu bweri okusunsulamu abanaapafoominga hijja oba wumula be bamaze okusomesa obulombolombo, ennono n'enneeyisa ey'oku Kaaba. Kakati omuntu omukyuze ni Beckie aba akyaswana okuvaako okuyimiriza Abasiraamu b'e Uganda okukola hijja, ensobi yonna gy'akolerayo. Ayinza okuba leero teyakoze ensobi, naye ey'ensigo yabadde eyina okuttibwa amangu lwa nsonga nti bangi bayinza okugikoppa n'abeenoonyeza ebyabwe ne bagenda eyo nga tebafunye guidance okuva mu bakugu, nga tebafunye babalambuza oba babasomesa ekyokukola nga batuuse ku Kaaba, ne weesanga nga kyabuluze enkolagana wakati w'Obusiraamu bw'e Uganda n'obw'e Saudi Arabia, ng'Obusiraamu bw'e Uganda butandise okuweereza abantu oluusi abatamanyi mizizo gya Kaaba, abatamanyi nkola ya ku Kaaba. Kyokka ng'ate enkolagana eyo oluusi ebaamu bursaries ez'abaamulekwa, oluusi ebaamu ekyokulya ekyabaamulekwa, oluusi ebaako bingi nnyo, ebaako okuzimba amasomero, ebaako okukola biki. Nabwe kityo tuba understanding bwa understandings temutta sisitiimu yaabwe, temutta sisitiimu yaabwe. Bwe bavaayo ne bagamba nti okuva edda nedda ng'Omusiraamu yalina okugenda ku Kaaba nga pafoma wa hijja oba owa umura, temwonoona sisitiimu yaabwe. Ekintu ky'olabye nga kiwangadde ebbanga tokibuuzanga why and how. Ba understanding bwa understandings si buli kimu nti olina okukimanya. Lwaki abatali Basiraamu tebakkirizibwa kugenda ku Kaaba n'okukikunnyonnyola oba omaze okubakola ki? Okubanafuya. Waliwo ebibuuzo bye batabuuza. Katonda yabeeranga wanga tannatonda nsi na ggulu. Ebyo tetubibuuza, biri bityo, biriba bityo, tebyetaaga kubaganyaako biki birowoozo kubanga biyinza okutta sisitiimu.
mukitegedde baganda bange. So bannaffe ab'eddiini endala nammwe muyina ennono z'eddiini yammwe, muyina obulombolombo bw'eddiini yammwe, ne muleke kusinziiranga mu ddiini zammwe kuttanga nnono za ddiini ndala na bulombolombo obw'eddiini endala. Just to understanding bu understandings bannaffe lwaki bakikola batyo, ate era enkola gye bakikola mu si eyatta nnyabo, naawe si eyatta kitaawo, era sisuubira nti erina kye yali ekoze eki kye yali ekukosezza. Era tebannagamba nti basobola okugaana omuntu okulambula kaaba, naye bw'ogendayo nga performance obi yonna gy'okolerayo eyinza okufaananya obusiraamu bw'e Uganda obwababuyabuya. So temubeeteteguza, temutta sisitimu yaabwe. Sisitimu yaabwe egamba nti nani Muslim talina kugenda eri, siraba kyovaako gwakikaayanako n'otuuka no kuweebuula abawalimu. So ndaba abakulembeze b'amaddiini mbawa ekitiibwa, omutiibwa Kibishopu Ssaabasumba Siimwogerere, omutiibwa Stephen Kazimba n'abaani bonna mbawa ekitiibwa. Mmwe lwaki mukitwala nti abawalimu be balinanga okujoogebwa? Eva, lwaki mukitwala nti abawalimu be balina okujoogebwa era be batalina maanyi gayogera ku kyabwe? Nti abeeri tebatijjanga ab'e Uganda, ekiri mu nnono yaabwe. Bwe baali basomesa bba ab'e Uganda baabayigiriza okubutijjiramu, kiri mu nnono yaabwe, tokibajjaamu kuba tekirina gwe kikosa wakati mu kutijja kwabwe, kiri mu nnono yaabwe. Kati nate kiddiramu Abasiraamu naddala abawalimu ba TikTok, lwaki mulowooza tebabawa kitiibwa nga bannaddiini abalala? Mubeera engaged mu ntalo ezibakwatako n'ezitabakwatako. Bwe tutyo bwe tuwulira bwe mwagala okutweteteguza ku sisitimu yaffe yazimbibwa edda ti tetuyina kukola ki? Kwewasa. Ne tubasaba ne tubagaa bannange ekitatta bukkiriza, ekitalemesa jjana era ekitakutwaza mu jahannam, kireke teweesittaza banno, kubanga ne community kintu kikulu nnyo. Bannaffe babeera n'emikolo Abakristo, naye alina okusala ente alina kuba Muhammad. Ne bw'aba Dennis waali awo nga yalina ekyamba ekyogi, alina okusala ente alina kubeera Muhammad. Nti bannaffe baakopuleetinga naffe nti tetulya nnyama etattiddwa Musiraamu. Ffe ki ekitugaana okukopaleetinga nabo ku bintu ebitono ennyo, nga bo baagamba ne babeera n'emikolo Muhammad yasala. Golowooza waliwo olujja olutaliimu amanyi kusala? Nebbo ne babeera n'emikolo Muhammad yakola ki? Yasala. Tebajja tubuuza lwaki Muhammad yalina okusala. Nze bwe ngisala tejja, nze bwe ngisala sigirya. Tebabitubuuza, baagondera bugondezi system nti Omusiraamu yalina okusala ebisolo ku buli muki, ku buli mukolo. Tebaayagala kutta sisitimu yaffe era tebaayagala kutweteteguza, tebaatubuuzako ku bibuuzo nti lwaki. Nammwe bwe musanganga sisitimu z'abannammwe nga bagambye nti ewaffe Buganda tetwewasa okwewasa kive, toyina nsonga lwaki ate otuleeta okwewozaako lwaki tetulina kwewasa, otta sisitimu. Bwe tuti bwe tuwulira nga mutweteteguza mutaganjula sisitimu zaffe. Kakati baabano batandise okutaganjula sisitimu zammwe. Ogwo gwe wasanga nga guli gutyo nga tegutta bukkiriza, kireke. Toyina kyovaako, toyina kyofiirwa. Bwe tubagamba nti ffe tetulina kwewasa, mulekeraawo bamugambe ku bano basseeka bammwe ab'oku social media okujja nga babuulira enjiri. Waliwo no seeka simanyi naye nze ndaba tali okke. Waliwo seeka oyo avuma ennyo Buganda, akola biki, avuma Ssaabasajja, alinga atali okke mentale.
baleme kwonoona sisitimu yaffe nga bwe twakkiriza abatali basiraamu n'abasiraamu nti ennono egamba etya musiraamu yasalanga ffe ne tulya nammwe mu understanding esisitimu y'abannammwe ntekikkirizibwa okwewasa mu understanding esisitimu y'abannammwe nti okwewasa kivve naye mujja ne mubuulira okwewasa mutuwa obuzibu mu mitima mutuleetera okwetottolako n'okwenyonnyolako buli lunaku lwaki tetulina kwewasa kyokka nga gyenkoma okukinnyonnyola n'okukyogerako kibeera kitta sisitimu kubanga kiwa abaana obuto omwaganya okunafuya obukwakkuliza oluusi bw'embeera mbawadde ne beenoonyeza obuwaayiro bo mwe basobola okwewogoma ffenna tetulina kubuukanga layini yaffe omusiraamu tobuuka layini yo n'omukrisitu tobuukanga layini yo temwetetegguzanga bannammwe ku sisitimu zaabwe oluusi ezo sisitimu ze ziba zikuumye ekintu olaba kaaba eyo ti omusiraamu yalina okugigendako oba osanga yekyakuumya obusiraamu era nga kyekimu kubisika abantu okusiramuka nga bafa kutuukaawo omusiraamu nga yannyonnyodde ku kaaba oba Qur'ani nga yannyonnyodde ku kaaba buli omu ayoyo okutuuka ku kaaba kitegeeza akukaba akalango k'okusiramuka kati mulekeraawo okuteekawo shotikati nti osobola okutuuka ku kaaba nga tosiramuse kuba ojja kwesanga bangi basiramuse basobole okugenda okukwata ku kaaba kubanga bakikkiriza nti agenze ku kaaba teweetaaga kgenda mu ndagu tewaliyo mbuga erina maanyi nga mbuga ya wakitiibwa Allah tewaliyo embuga erina maanyi nga kaaba eyo kati kaaba eyo ebadde esikanga abantu okusiramuka kati mulekeraawo okutta sisitimu y'abannammwe okulaga nti osobola okugenda ku kaaba wadde nga tonnakola ki wadde nga tonnasiramuka ebikusike by'abannammwe mubireke eyo gye byakusikibwa balina ensonga lwaki baakikola batyo ate ekyo ekitasuzewo osuze ekitattabukkiriza bwo kiveeko tolina kyofiirwa ndaba ab'eddiini eddala olinajja baasisitanti Allah era abasiraamu beeririre tobimanye ebyeno bireke n'abasiraamu basobola okukritisayizinga obukatuliki era balina bye basobola okubukwayo maga wano kyali kya ne tekinyuma era twabibagaana n'abalokole basobola ne tebinyuma era nvumirira abasiraamu n'abalokole abatuulatuulanga ku budaala eyo ne mukuŋŋaana ebyekijjegga ne mutandika ono n'avuma Yesu oli n'avuma omutume Muhammadi nja bakuba nze kendiddamu okusanga ebintu ebyo muno mwinta nja kubakuba nja kuvaamu ne kibooko nja basambulira ebyo bita sisitimu zammwe mwenna mwe munoonya kyakulya ekyo tekigattako atol waliwo agenda okuvaawo ng'alaba Yesu kivumo era waliwo agenda okuvaawo ng'alaba omutume kivumo kyokka nga bisse sisitimu zammwe kubanga mukwata ebitabo byammwe muwanyisiganya omusiraamu n'akwata Qur'an Bible n'ayita omwo n'omulokole n'akwata Qur'an bitta sisitimu si kibi okusiramula oba si kibi okulokola naye awo woosiramulya totta sisitimu yo naye wooyagala okulokolya totta sisitimu yo muve mu sisitimu mutta sisitimu nja kuba kibooko olunaku lwendiddamu okubasanga mutudde ku budaala mukaaya nabe mumala ne mugabana ssente naye nga sisitimu z'eddiini zammwe mumaze okuzaabuluza mumaze okuziyuzaayuzaamu Katonda tebamutembeeya Katonda tebamutembeeya eyo gy'omutembeeyereza oyinza okuvaayo ng'omunaabudde obanga onaabudde ebyeri nabwe kityo buli omu asigale muki
muleniye Abasiraamu ekyo kye tuwulira nga mutweteteguza ng'Abaganda kulwa tetulina kwewasa n'okukibannyonnyola tuwulira nti tuwemudde kuba mu bye tunnyonnyola abaana bajja kunoonyaamu obuwaayiro obunafu obusobola obba okubapivali nga bannyonnyodde bati so olaba olujja olutakwatwako ewaka tewabaawo nsonga lwaki teruggulwa olujja olutaggulwa awaka tewabaawo nsonga lwaki teruggulwa ekigambo kiba kimu teruggulwa kalaasi so mulekeraawo okuggula enzigi za sisitimu mulekeraawo okuggula enzigi z'ennono z'abannammwe buli omu asigale muki muleniye atali musiraamu omusiraamu bw'agamba nti munnaye tekiwooma ggwe okugenda ku kaaba nga tonnasira muwulirize tolina kyovaako ate naawe omusiraamu omuganda bw'agamba nti ffe okwewasa kive biki ebyo byojja ne musomesasomesanga ebyekijjegga byammwe ffe twewasa mwewasa kituufu mwewasa mu ddiini nga bw'ogambye naye muno mu community kyesittaza tekitta bukkiriza Buganda bw'eba erimu ebika ebisukka mu 5 bakugjeeko 2 byokka ebirala mulimu abakyala bakugjeeko ekyannyoko ne bakugjako n'ekikyo tuyina ensonga zaffe lwaki tukikola temutweteteguza mutta system nga ne Beckie bw'ayagala okutta system yammwe. Let us understand each other. Beckie wetondera obusiraamu. Omanyi ebiseera ebisinga tekikwetaagisa kubeera mutuufu okulaga okwemenya ate ebiseera ebisinga ekintu kye bayita institution oba system ng'eruddewo ebbanga kizibu nnyo okufiira ku muntu nga ggwe munange toyinza kulwana nakyo n'okimaliriza naye bannyonnyole bunnyonnyozi nsonga lwaki wakikoze mu bukakkamu bungi tulwakuba kati Beckie saagala kumunenya nnyo alina omwami atali mwami alina omwami ng'omukyala yagamba tugende wano kati kyo nnyina kinenyeza bbaawe aludde mu busiraamu ate ategeeza ono nnono zaabuki za busiraamu naye nga kyabuvunaanyizibwa ab'enjuuyo omwami n'omukyala munnyonnyola abasiraamu lwaki mwakikoze mutyo oba mubakkakkanya obusungu eyo sisitimu temulina kye muvaako mutuyimbira ku mikolo embaga z'abasiraamu muziyimba leka kulwanagana ne institution eno baleke kulwanya na institution eno munange oyinza n'okutuuka awantu nga bakuwanda lulusu emikolo gy'abasiraamu okyayinza obutaddamu kugiyimbako oyinza okuba toli mukyamu ne sisitimu y'abanneegamba nti oli mukyamu tosobola challenginga ki sisitimu kyabuvunaanyizibwa obategeeze nti awane we byatambudde obi mu nsaasire naye nja kujja nsome era nzireyo nkole hijji entuufu si ba assistant Allah era si be bannannyini Saudi Arabia era nga bwoga nti mulowooza nti obusiraamu businga eyo okusinga Saudi Arabia naye mu nnono yaabwe ne mu kye baasoma tokkirizibwayo mu nnono yaabwe ne mu kye baasoma togunjaawo kibi nnyo okugunjaawo mu nnono ey'abanno to understanding waliwo muwala wange bawala bange 2 ye Mariamu Muhammad nono ani omulala Kasirye Tauba Muhammad ne Kasirye Mariam waliwo abawala b'endaba abasiraamu babagamba mwambulemu hijabu then mwekole mwenna byonna bemwagala tebajjambulamu hijabu bagirekemu omuze guno ogwabayingidde teguyinza kuba gw'amaanyi kusinga buyigiriza bwammwe kubayigiriza omanyi gw'omusajja nga ekyokulwanyisa ky'olina mu maka mukazi lwakunyiizizza kunoba oba ye mukazi kumugoba anobe then toli musajja ng'ebizibu olina kubidduka oba kubigamba va wano then toli musajja
oba olina okumanya okuhandolinga ensonga ng'eyo kubanga amaanyi g'omusajja tugapimira mu kusoomoozebwa. Kati bano abaana tebalina kweyambulamu hijaabu, baana ba buki ba busiraamu. Naye tulwanye tutya n'omuze guno ogwabayingidde? Era nga tuyinza kukkiriza tutya omuze guno okubasinga amaanyi naffe ne gutusinga amaanyi abaali bagambyeko. Tauba Muhammad, Tauba ne Kasirye Mariam, eno gye mwagala okujja mbaddeyo era gye nkulidde. Naye oba osanga obusiraamu ate mmwe bwe bukyabakuumyeko. Abawala abaali abalungi nga mmwe emyaka gyammwe baafa siriimu, baafa amasanyu. Oba osanga obusiraamu bwe bukyabakuumyeko, eno gye mwagala okujja mu ffe teriyo nnyo kalungi. Musigale eyo nga muli kyakulabirako kirungi. Ffe twabamanya nga temunnajja na mu bino nga tubeegomba ng'Abasiraamu, era nga ne mu comment section zammwe nga mutaddeyo vidiyo ng'abantu babeenyumirizaamu. Mwebuze lwaki ababeenyumirizangamu kati babavuma nti kye mukola tekinyuma, ate ensi ekibalazeeko nga mwagala okukiyingira nti tekisanyusizza bantu, kikyayinza okubatta. Obusiraamu ekyambalo ekyo kye mwambadde ffe ate tulowooza kyeki kyabakuumyeko. Abalinga mmwe amasanyu gaabatta. So amasanyu gano ge munoonya okuganoonya kiryokke, naye gye muganoonyeza tulina ebijja bingi. Omwandastandinge bakadde bammwe ababasaba okweyisa obulungi era ababasaba okuwa ekyambalo kyabwe ekitiibwa. Tekirivaawo nti omudaali wadde osobola okwekolera gw'Abakatoliki, entalabuusi wadde osobola okyekolera y'Abasiraamu. Nga bwe kiwulikika obubi nga balaga ku gataliiko nfufu ng'ayambadde entalabuusi ali mu kukwata eccupa y'omwenge oba akutte ekifi ky'ennyama ya pooka ng'alya, era bwe kiwulikika obubi nga weetiiyuula ng'okozesa sawundi z'omu kisenge mu byambalo eby'Ekisiraamu. Weewaawo gwe wabyegulira ng'abalabe bagamba nti gwe wabyegulira, naye ate kirabika bubi nnyo kubanga biri gazetted ti Omusiraamu tumupimira ku ki? Tumupimira ku kino. So teweegomba, era temwegomba kujjanga nnyo mu masanyu. Oba osanga ekyambalo ekyo kyekibadde kikyabawaniridde, kyekibadde kikyabakuumye, ate era kibadde kibawadde ettutumu ng'abaana b'obuki, ng'abaana b'Obusiraamu. N'ekirala saagala muyitireko okwonooneka kwa generation. Mariam ne banno saagala muyitireko okwonooneka kwa generation. Buli abagamba nti kino kikyamu abaagala tatijja butijja, era si nti yasisita nti Allah abaagala era abalabira mu kiti kirala, era oba osanga ng'abasuubiramu bingi. So kati bw'abalaba nga muli mu sawundi za mu kisenge nga muliwa tebinyuma. Oluusi emizezeze n'obukabakaba obwo bunyuma obukaddiiddemu ng'ozze oli otyo ng'abantu wabamanyiiza dda. Naye bw'otandika oli muwala mulungi n'otandika obukabakaba wakati biba tebikunyumira kubanga oba wajjira mu ddiba kiddala temusuula ddamula, temusuula ki ddamula. Kusanyuka musobola okusanyuka mu mbeera yonna mumusanyukira, ne bakadde bammwe babagamba nti kino kikyamu muleke kukkirizanga ffe bawugula. Wamma genda mu maaso, weegenderezanga nnyo n'erinnya erigga nti genda mu maaso. Eki ky'osuubira mu Dennis akugambye ki? Ebyo by'atamanyi. Siraaja akugambye kino tekinyuma, gundi akugambye kino tekinyuma. Ovaako ki okukireka ng'asukkamu omu akugambye nti kino tekinyuma, naye nga ggwe ate oyagala puliizi ng'ono Dennis akugambye sabula labisa eno ensi y'amasanyu ngibaddemu emyaka egisoba 2.
Nyina experience y'endongo over 20 years. Neno gy'oyagala okujja ffe gye tukulidde naye bwe mmagamba ge oli sikyamulaba ono sikyamulaba oli sikyamulaba oli sikyamulaba baafa amasanyu. So obusiraamu buba tukuumiddeko, ekyambalo ekyo kiba tukuumiddeko bambi ekyo kye mulina obukkiriza obwe mwalina ffe bwe tunoonya tujjule.